Gwanga lya Uganda ng'ogyeko Bobi Wine abamu ku bantu abayinza okubanga balumya nnyo General Muhoozi Kainerugaba omutwe era nga bano abalinako akakuku akannamaddala omukubo yandibanga ye Dr. Baryomunsi nga bw'osobola okubanga ogenda maaso n'okubanga olaba ekifaananyi kino ababiri bano wogenda maaso n'okubanga obasibira mu kutiya mu dakiika emu yandimaliriza nga ensensuse ng'ekutuse yonna eweddeko bwe twali tutandika omwaka guno gwa 2026 Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'awandiika obubaka obwali bulaga amaanyi ag'ekika ekyawaggulu ate n'okulagira mu buyinza obw'ekika ekyawaggulu ku Dr. Baryomunsi yavaayo General Muhoozi Kainerugaba n'awandiika nti Baryomunsi the traitor will never be a minister again. Nti Baryomunsi muli wankwe taliddamu nate kubeera minister mu ggwanga nyaffe Uganda. Ebyo General Muhoozi Kainerugaba abiwandika ng'ennaku z'omwezi nnyaffe bwali 2026 omwaka guno gwennyini nga twakagutandika mwezi gw'okubiri. Wabula President Yoweri Kaguta Museveni yabadde afulumya list ya cabinet okuli ba ministers empya eya 2026 paka 2031 omu ku bantu abasoose ku list y'aba minister ye Dr. Baryomunsi. General Muhoozi Kainerugaba gwe yalangirira n'agamba nti ono muli wankwe talibeera era taliddamu kubeera minister. Wabula President Museveni ekisanja kino Dr. Baryomunsi yamukuzizza n'amufuulira ddala minister ajjudde. Kati wakati nga amawulire gabadde gakyasaasaana ag'okubeera nti Dr. Baryomunsi yaweereddwa obwa minister, General Muhoozi Kainerugaba atandise okubanga afulumya obubaka obw'enjawulo wali ku mukutu gwe ogwa X wabula nga temusobola kuba mbuwoomu yadde wabula obubaka nga bujjudde obukaawu. Asoose kubanga awandika n'agamba either that small boy Baryomunsi apologizes to me or else I will tell him. Nti omulenzi oyo omuto oba omulenzi oyo omutono Baryomunsi okujjako nga neetondedde nja kumusaanyaawo. Byebigambo ebiwandikiddwa General Muhoozi Kainerugaba. Wabula nkugambye bino waabiwandikira generaali nga Dr. Baryomunsi yafuuse dda minisita ajjudde oba yalangiriddwa dda President Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga afuuka minisita. Kati General Muhoozi Kainerugaba n'akyusa obwanga n'abuze wa taata we President w'eggwanga n'agamba nti I think Muzeeyi was given wrong information in appointing Baryomunsi. He did not have all the facts. General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti ndowooza Muzeeyi bwe yabadde agenda okugaba ekifo ky'obwa minisito kiwa Baryomunsi, Muzeeyi ono balabikanga waliwo eyamuwabizza n'amuwa amawulire agatali matuufu. Yensonga lwaki yatuuse okubanga agaba ekifo kino yakiwadde Baryomunsi. Era General Muhoozi Kainerugaba n'awandika n'agamba nti Muzeeyi teyabadde na mazima matuufu oba na bintu bituufu. He did not have all the facts. Nti Muzeeyi teyabadde na facts ntuufu kubeera nga bwe yabadde agaba ekifo ky'obwa minisita okubanga akiwa Dr. Baryomunsi. Kati okumanya General Muhoozi Kainerugaba munyiivu nnyo. Omukulu amuyita na criminal. Yawadise n'agamba nti I'm done talking about a criminal. Nti kale kati nze mbozza okwogera ku muntu omumenyi w'amateeka nzimaliriza, sigenda kubanga nziramu byogerako. Wabula eyo posti agiteekawo nga yakamaliriza okwogera biri nti Muzeeyi okubanga awa Dr. Baryomunsi obwa minisita yakikoze kubeera nti yafunye information etali ntuufu. Wabula yabadde ng'akimaliriza generaali ng'obusungu bukyamuliko n'awandika n'agamba let's see how long this Baryomunsi survives. Nti kale kati bwe baba nga bamuwadde obwa minisita kale bwa bulina naye kandabe agenda kuwangaalawo bbanga ki. Jeno akata ke yakoze
waliwo abantu abatera okakola nti obeera obadde toyagala muntu afune kintu kati omuntu oyo bw'afuna ekintu ekyo n'ogamba kale oba akifunye akifune katulaba ate kinaawangaala bbanga kati ke kantu jeno keyawandise n'agamba let's see how long this Baryomunsi survives nti kale katutuule tulabe ono anaamala bbanga ki oba anaabeerawo kumala bbanga ki mukadde ke kamu still generali ng'akyayogera ku nsonga za Dr. Baryomunsi yawandiise n'agamba nti there are some people who think by being appointed ministers that they are safe. They can run but they cannot hide. Wano jeno nakifuula jeno n'agamba nti waliwo abantu abalowooza nti okuba obwa minisita bajja kubeera nga bali seefu. Jeno wansi n'amaliza ng'agamba they can run but they cannot hide. N'agamba nti basobola okudduka naye tebasobola kwekweka. Wabula bino byonna agenda byogera nga yakamaliza okwogera ku dokita wali mu kusookera ddala kati kwe kugattako epositi nti abantu abamu balowooza okufuna obwa minisita babeera bali seefu basobola okudduka wabula tebasobola kwekweka. Kati bw'oba ojjukira bulungi Honorable Okello Oryem abadde state minister mu cabinet eyo ewedde oba ekisanja ekiwedde omulundi guno President Yoweri Kaguta Museveni teyamuwadde kifo wabula ng'ate ono yandibanga munywanyi gwa General Muhoozi Kainerugaba. Kati General Muhoozi Kainerugaba nawandika n'agamba I didn't see my big brother Okello Oryem in the cabinet. Surely can that be possible? Whoever is fighting us in these appointments is an enemy. Omukulu Honorable Okello Oryem gwe boogerako y'oyo era kyemmanyi mumujjukira bulungi. Kati General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti teyalabye mukulu we Okello Oryem mu kabinenti eno ey'abaminisita abalondeddwa. Na General Muhoozi n'agamba naye ddala ekyo kisoboka. General Muhoozi n'agamba nti omuntu yenna ali mu kubalwanyisa mu kugaba ebifo bino ddala mulabe waabwe nnyo. Omukulu gwolaba ku screen ye Honorable Kiryowa Kiwanuka Keke. Omukulu ono nno yaweereddwa ekifo kya bwa Minister of Defence mulayini efaananako bwetyo. Ekitegeeza nti ono alina okuba nga atambulira wamu n'okukolagana ne CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti omukulu ono yagenda oba nga akwasaganya ku sayidi y'ebya security by'eggwanga oba minisita ali mu layini eyo. Wabula General Muhoozi Kainerugaba yalabyeze nti ate ono minisita ye yamwagadde nnyo naddala gwe waawadde ekintu ekigwa mu doctrine mu docket yemu ne General Muhoozi Kainerugaba mwagwa era yagenze maaso era okuba nga muyozaayoza ne sekuyozaayoza yenna era General Muhoozi n'akakasa nti ye wakukolagana bulungi nnyo ne minisita wa defense omukulu abadde Attorney General Honorable Kiryowa Kiwanuka kati nga wetuwogerera agenda kubeera minister wa defense. I congratulate my brother Honorable Kiryowa Kiwanuka on being appointed as Minister of Defense. We shall work together. I thank Mzee for this good appointment. Asante sana Mzee. In fact, General Muhoozi Kainerugaba n'okwebaza yeebazizza ne sekwebaza yenna nga yeebaza President Museveni General Muhoozi olw'okuba nti yamuwadde omukulu. Kati ate watudda ku sayidi eno omukulu oyo gwolaba ye Honorable Adonia naye nno yaweereddwa obwa Minister bwa Foreign Affairs. Ndabye General Muhoozi Kainerugaba musanyufu nnyo olw'okubeera nti omukulu Adonia yeebale yaweereddwa obwa Minister obw'ekifo kino era namugamba nti I want to congratulate my big brother His Excellency Adonia Ayebare for the appointment as Minister of Foreign Affairs. From now on, I will wait for guidance on all matters concerning all matters foreign affairs from Mzee and Adonia. So General Muhoozi Kainerugaba agamba nti n'ono minister gwe bamuwadde naddala ku side y'ebya foreign affairs oba ministry eyo ey'ensonga z'ebweru ddala yamwagadde. Kati wakati bino nga bigenda mu maaso mu nyumba ya General Muhoozi Kainerugaba mubaddemu ebitatambula bulungi. Ennyumba ntegeeza PLU oba Patriotic League of Uganda ekibiina kyo oba ekisinde ekyo. Omukulu gw'olaba ku screen ye Andrew Mwenda
munnamawulire omukuukuutivu era agenda maaso n'okuba nti atunuulira ensonga wabula nga munnapiero yo ekibiina kye kya General Muhoozi Kainerugaba omukulu ono yavaayo gye buvuddeko n'abaako baka bwafulumya obutaasanyusa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era pulezidenti Museveni n'awandiika ekibaluwa kiwulamba ng'ayanukula omukulu Andrew Mwenda. Kati no General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'awandiika naye bankaluwa nga yeetondera taata we ate era pulezidenti w'eggwanga lino General Museveni ng'amugamba munnange gusinze yagambye bw'ati as chairman of PLU I want to sincerely apologize to His Excellency the President for the embarrassing, uncharacteristic and wrong words of one of our members. Uncharacteristic nkisomye mbwangu kati oli agenda gamba nanga asomye karakata. Uncharacteristic and wrong words one of our members Andrew Mwenda used against you. We are going to subject our member to a disciplinary process. The NRM stroke PLU alliance is strong. General Muhoozi Kainerugaba yawandise n'agamba nga ye chairman wa PLU yeetondera President Yoweri Kaguta Museveni olw'ebigambo ebikyafu oba ebigambo ebikyamu Andrew Mwenda bye yakozesa ng'abyogera ku President Museveni. Era General Muhoozi n'agamba bagenda kukwata Andrew Mwenda bamutwale mu kakiiko akakwasisa empisa. N'agamba nti NRM ne PLU batambulira wamu era omukago gwabwe mugumu ebitenkanika. Kati no General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okubeera nga yeetondera President Yoweri Kaguta Museveni olw'ebigambo ebyayogerwa omukulu Andrew Mwenda, General Muhoozi Kainerugaba alina obubaka ate obulala bwe yagenze maaso okuba nga awandiika ku mukutu gwawo. Obwandibanga ate buba bukoona Andrew Mwenda munna PLU kuba yawandiise n'agamba nti mu kibiina kyabwe balinamu abantu abalungi wabula ate balinamu abafere n'abayaaye. PLU is a party information and full view of the Ugandan people. We have all the defects that Ugandan society has. We have very good people and we also have bafere and crooks. Bigambo byawandikiddwa General Muhoozi Kainerugaba nga yakamaliza ate okwetonda wali ate n'awandiika n'agamba nti mu kibiina kyaffe mulimu abantu abalungi ennyo ate n'abantu ababi. Wabula jjukira General Muhoozi Kainerugaba yabadde awandiika yagambye nti PLU is a party information, nti PLU kibiina kya byabufuzi ekiri mu kuteekebwateekebwa. Mukadde ke kamu ekifaananyi ky'obadde olaba kibadde ekifaananyi kya Honorable Kabanda Daudi. Teyaweereddwa kifo kya bwa minisita. Kati engeri gye kiri nti Honorable Kabanda ono yabadde nnyo mu nsonga za Anita Munga ate nga mukwano nnyo gwa General Muhoozi Kainerugaba. Bangi babadde basuubira nti ekifo ky'obwa minisita ono kyakumukwata wabula tekyamuweereddwa. Wabula oluvannyuma lw'okubeera nga ekifo kino tekyamuweereddwa, General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agamba nti Honorable Kabanda ye General Secretary wa PLU. General Muhoozi n'agamba nti ekifo ekyo kinene nnyo okusinga okuweebwa obwa minisita. Era General Muhoozi n'agamba nti ekifo omulimu gwa Daudi Kabanda gwa kubeera nti ateekateeka enkuyanja y'abavubuka mu ggwanga. Era n'agamba nti olunaku Kabanda lwalifuna ekifo ky'obwa minisita lwe lunaku Todwong lwalifuna. Ojja kujjukira nti Daudi Kabanda General Secretary mu PLU ate omukulu Todwong ye Secretary wa NRM oba General Secretary. General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti mbo mu PLU tebatunuulira mirimu gya gavumenti. N'agamba nti bo kye basinga okuba nga bafaako ye nkyukakyuka y'eggwanga ate era wamu n'abantu. In PLU we do not want to look for jobs. Our primary interest is the formation of our country and people. Kati watu General Muhoozi Kainerugaba we yadifendinzeemu ensonga y'okubeera nti Honorable Daudi Kabanda teyafunye kifo ky'abwa minisita. Olw'ensonga bangi babadde bamanyi nti sure deal. Ojja kujjukira nti abantu abafunye obwa speaker wamu ne deputy bonna bakutte omuzindaalo beebazizza General Muhoozi Kainerugaba wamu ne PLU okubeera nti bayimiridde nabo okuyita mu process eno yonna. Wabula General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ayogera ensonga lwaki tayagala genda mu parliament oba kukulembera ng'ayita mu parliament. Yagamba nti I refuse to join parliament so that I do not take more money from the people of Uganda.
I have dedicated all my allowances as CDF to the people of my country. All those who are interested in jobs and positions have not understood the gospel of PLU. Nagamba nti ye yagaana okugenda mu parliament olw'ensonga tayagala kutwala sente nyingi kuva ku bannayuganda. Nagamba nti ye n'omusimbi gwe gwafuna oba allowance gyafuna nga CDF w'amagye g'eggwanga nti era ezo sente era nazo bw'azifuna aziwa bantu ba ggwanga lye lino erya Uganda. Nagamba nti abantu bonna abeenyumiriza oba abaagala okufuna ebifo eby'enjawulo emirimu n'ebifo eby'enjawulo mu gavumenti be bantu at least abatannategeera njiri ya kisinde kye ki PLU enjiri entuufu. Wano nno yamaliriza n'agamba nti okulwanyisa enguzi ababadde balowooza nti kukwatagana na Speaker Anita Among. N'agamba nti mwerimba. N'agamba nti okulwanyisa kw'enguzi kuli ku ggwanga lyonna oba gavumenti yonna era nti muzeeyi tannabagambako balekeraawo kugirwanyisa. So Muhoozi adayanukula abadde bagamba nti okukwata Anita Among kiri ku Anita Among yekka. Yawandise n'agamba nti nedda operation maliza ofisaadi teri ku Anita Among yekka. Tugenda kubanga tugombamu obwala buli muntu. Era wano we yagambidde nti teriiyo kigenda kubanga kitaasa muntu muli wanguzi mu ggwanga lino. N'agamba tekiriyo era tekiriba. Nothing will protect the corrupt. Nothing. Ye Muhoozi Kainerugaba. So yagambye nti ababadde balowooza nti okulwanyisa enguzi bakikoze ku yali sipiika Anita Among. Agamba nti ebyo tebyabadde ku oyo n'abalala wonna we bali tugenda kubanga tutuukawo era tujja kukwatako omu ku omu. Kati nno Honorable Daudi Kabanda yabadde n'omukutu omugatta bantu guno ogwa exco tutera okubanga tutembetera ensonga aguvuddeko. Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti nedda ssebo tojja kubanga obivaako komawo. Era yakomewo n'agamba nti have been ordered to come back. Ndi yabadde aweereddwa order eyokubeera nga akomawo. Wabula Muhoozi Kainerugaba okwanukula Daudi Kabanda yalaze nti ne mu PLU mwandibaamu ebirumira oba mulimu abatakwatagana. Yagambye welcome back comrade. I want to warn those who fight you that their positions in PLU are not permanent. Even those in the CC can go. Nti njagala okukulisayo muganda wange Kabanda. Wabula njagala okutegeeza abo abakulwanyisa nti ebifo byabwe mu PLU si byankomeredde n'abo abali ku kakiiko akafuzi akanene aka PLU nabo basobola okubeera nga bagenda. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala.
basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki kyolowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.